السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد. الله سبحانه وتعالى tumwebaza nanyinimatenda amajjuvu oyo abukeesezza, oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu, oyo akyatukuumye mu mbeera zonna, nga akyatuwadde amaanyi agoogera n'agasobola okubanga tulaba na buli kimu okubanga tukyasobola okukikola. Tusaba Allah okusaasirako n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abo abaamugoberera wamu n'abo abaligoberera obuwufu bwe baayita okutuuka Allah lw'alisalawo n'ajjawo ensi eno. Allahumma amin. Amannya Umaru Sulaiman Kasule nga bulijjo okutwala mu erimu ey'obusika. Omusomo gwaffe gwe tuliko omukulu gwe musomo guyitibwa al-mirath, obusika. Wabula nga paati gye tuliko temwerabira ntuli ku paati ey'omwana ow'obwenzi. Nabagamba njabba wa full package ku nsonga ezikwatagana ku mwana ow'obwenzi, buli muntu amutegeere yaani. Naam, ku kitundu kye tuliko tuli mu kwawula omwana ow'obwenzi nga tumwawula ku baana abasigadde. Ng'olwaliro kye tugenda kulaba enjawulo y'omwana ow'obwenzi ku mwana gwe balonze obulonzi, wamu enjawulo y'omwana ow'obwenzi ku mwana ng'omukyala baakutte mukwate, era tulabe enjawulo y'omwana ow'obwenzi ku mukyala nga yeefaanaanyiriziddwa. Amakulu ng'omukyala azze ewaka ewuwo, oba osanze oba ow'oluganda lw'omukyala omu, naye n'ojja weefaanaanyiriza omukyala mu njuuyo, ogenda okwekkaanya bw'oti ng'ogegasse naye ng'ate tomanyi nti oba ye mukyala wo oba si ye, wabula olw'okufaanagana okuba kubaddewo. Atugambye nti waladu shibha, katutandike n'omwana farukun baina waladu zina wa waladu shibha. Katuke twawula omwana ow'obwenzi ku mwana w'omukyala nga yeefaanaanyiziddwa bwefaanaanyirizibwa. N'olwekyo waladu shibha, omwana oyo ng'omusajja oba ssemaka yeefaanaanyiriza omukyala mu maka ge, oyo omukyala ate nga si wuwe, n'ajja okwesanga ng'omukyala oyo yeegasse naye ate era amuwadde olubuto. Agambye nti nasabuhu ila wat'i shubha, omwana oyo olulyo lwe lwe tuba tumubalako lwe lulyo lw'oyo eyeefaanaanyiriza omukyala. Wa huwa alwat'u fi nikahin fasidi, nga kwe okwegatta kw'omusajja kw'aba yeegasse n'omukyala mu bufumbo obutali bwa mu mateeka. Au wat'u imra'atin dhannaha imra'atahu au amatahu, oba omusajja okukola ebikolwa eby'ensonyi, amakulu okwegatta n'omukyala oba okwebaka ku mukyala ng'alowooza nti oyo ye mukyala we, oba ng'alowoozezza nti ye omuddu we. Nga bwe twabagamba nti obuddu bwaliwo okuva edda, ng'omusajja alina abaddu wadde ng'okuba nga yeegatta naki n'omuddu we. Obusiraamu bwali bwamuta, gwaba asiimye mu bonna. Wa huwa wat'un yulhaqu bihi nasab, era okwegatta okwo nsonga ereetera okubeera nti omwana oyo tetuyinza kumuleka awo mu bbanga, tusigala tumuteeka ku oyo yeefaanaanyirizza ye musajja. N'agamba nti fawaladu shubha, omwana yonna yenna oy'omukyala aba yeefaanaanyiriziddwa. N'agamba nti idhan huwa alwaladu natiju min wat'i fi nikahin fasidi, ye mwana oyo abeera omusajja nga yeegasse n'omukyala mu bufumbo obutaliiwo oba obufumbo obutali butuufu. Au wat'u imra'atin dhannaha imra'atahu, oba okubeera nga yeebase ku mukyala ng'alowooza nti ye mukyala we. Ebyo nno abitunnyonnyola ye Ibn Qudama mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Mughni, omujalladu ogw'omwenda safha ya 528, ojja kuba ng'okisangayo. Thaniyan, waladu shubha yatafarraqu an waladi zina min annahu yunsabu lilwati'i, omwana ono ow'omukyala yeefaanaanyiriza, omusajja yeebase ku mukyala nga yeefaanaanyiriza okuba nti mukyala we, oyo omwana yawukana ku mwana ow'obwenzi olw'ensonga nti omwana ono maama we gwe beefaanaanyiriza ne mukyala mu maka, kwe kubeera nti omwana oyo bw'aba azaaliddwa, omwana oyo tumuwa omusajja oyo yeefaanaanyiriza omukyala. Wayajuzu istilhaqihi, era kigwana, tetusobola kumubala nga wa bwenzi. Bikhilaafi waladi zina alladhi yantiju wa yamtani'u
istilhaqihi mutlaqan okwawukanako n'omwana ow'obwenzi kuba ye ekisookera ddala ava mu makubo makyamu agaaliwo okukkaanya okw'ababiri omwami n'omukyala ate ng'ekirala yamtaniu istilhaqihi mutlaqan oyo omwana kigaanibwa tetusobola kumuwa mwenzi oyo yayenda ku mukyala oba ku muwala. Yaqulu arramli ayogera alimu ayitibwa ramli wahuwa muhammad bun abil abbasi ahmad bun hamzati bun shihabiddini ramli agamba ebigambo bino wammanga agamba nti fi nihayati almuhtaj mu kitabo kiyitibwa almuhtaj yaqulu arramli fi nihayati almuhtaj mu kitabo kiyitibwa nihayati almuhtaj nti in wulida ala firashi shubhatan singa omwana azaalibwa mu bufumbo bw'omusajja olw'okwefaanaanyiriza omukyala n'amuyita mukyala we jaza lighairi istilhaqihi kigwana jaza lighairi istilhaqihi wayamtaniu istilhaqi waladu zina mutlaqan yagamba nti jaza lighairi istilhaqihi tugaanibwa oba tuyinza obutamumuwa ye bw'atyo bw'agamba wayamtaniu istilhaqi waladu zina mutlaqan naye ate era omwana ow'obwenzi ye mwana wattu agaanibwa ddala tayinza kubeera generally in general abamanyi bonna ekyo bakyegattako tetusobola kumuwa musajja yayenze ku mukyala. Imaamu Ramli twagambye Muhammad bun Abil Abbas Ahmad bun Hamzati bun Shihabiddin Ramli yayogera ebigambo ebyo mu kitabo ekiyitibwa Nihayatul Muhtaji ila sharhi al-Minhaj n'agamba nti qala al-Mawardi ayogera Imam al-Mawardi mu kitabo kye kiyitibwa al-Hawi al-Kabiri omujalladu gwa 9 safha ya 219 ayogera n'agamba nti waladu shubha thabata nasabuhu wa mirathuhu omwana ow'obwenzi akakasibwa olulyo lwe oba olunyiriri lwe terubula wamu n'obusika bwe nga bubalibwa ku taato ye yeefaanaanyiriza wa shubhati tahrimi wa thabata tahrimihi era omusajja oyo okukakasaawo okubeera nti omuntu oyo aba tasobola kubanga atuusibwako haddi tetusobola mutuusaako haddi wa waladu zina bikhilaafihi ate okwawukanako n'omwana ow'obwenzi okwawukanako n'omwana oyo ow'obwenzi kuba ye tukimanyi bulungi ekiba kiddako. N'agamba nti fanasabuhu lilwatii omwana oyo abeera w'oyo aba yakoze ekiyegasse n'omukyala weyeefaanaanyiriza. N'agamba nti law yathbutuha illa binikahin au shibha agambye nti lam yuthbituha tekisobola kunywezebwawo ekyo okuba nti omwana oyo tumukakasa nti wa musajja oyo illa binikahin wabula okujjako okukakasa nti omusajja ono yawasa omukyala we mu mateeka era babadde mu bufumbo obutuufu ddala naye ekireeseewo zigizaga ye shubuha kwe kwefaanaanyiriza ng'awamu oba ku mikwano gy'omukyala nga gizze ewaka oba nga waliwo abamu abooluganda abafaanagana gamba ng'abaana abalongo abawala nga wawasaayo omu naye ate nga waliyo omulala oba oli awo tewamulaba n'olwekyo abasajja n'abakyala bateekeddwa okuba abeegendereza ku nsonga eyo. Singa ekintu ekyo kibeera bwe kityo tuteekeddwa okukyogera. Abyogera ebyo yayitibwa Ibn Hajari al-Haythami agambye nti Shihabuddin Abul Abbas Ahmad bun Muhammad Aliyu bun Hajari al-Haythami ng'akyogera mu kitabo ekiyitibwa Tuhfatul Muhtaji bisharhi al-Minhaji ayogera ebigambo ebyo. Falfaruqu idhan bayna waladu shibha wa waladu zina n'olwekyo enjawulo wakati w'omwana ow'obwenzi n'oyo omwana omukyala aba yeefaanaanyiriziddwa okuba omukyala w'omusajja agambye nti anna waladu shibha natijun an wat'i shubha abeera avudde mu musajja okwebaka ku mukyala gw'alowoozezza nti mukazi we ghaira muakhidhin bihi era tasobola kunenyezebwa olw'ensonga eyo. Falwatiu n'olwekyo oyo abeera yeebase ku mukyala nga ye musajja ma'adhurun bihadhihi shubha asonyiyibwa era tavunaanibwa olw'okwefaanaanyiriza kuno. Nga tuyimiriddeko awo katono, abantu abamu mulina ennyumba ate mukyaza abantu bangi oyinza okukyaza ab'ewaabwe b'omukyala omujjira bannyina n'abasigadde
waliwo abantu mu nnyumba emu nga basula ku kitanda ng'abantu 3 oba 4, omwami owawaka ne mukyala we ne bannyina be babeera bazze bonna basula ku kitanda kyekimu. Ekyo nze nakirabako, n'olwekyo muteekeddwa okuba abeegendereza. So kisobola okujjawo mu mbeera efaananako bw'etyo, omusajja n'ayingira ekitanda, mwannyoko oba muganda we n'aba nga ye yasooseyo mu kitanda. Omusajja n'ayingirayo n'alowooza nti mukazi we yakoze eki, ye yayingiddeyo, ye n'atandikira. Mulimu abasajja nga tebalina kasiba, ye ng'olutuuka there and then waatandikira, bagenda bugenzi. N'olwekyo fala yatarattabu ala wat'i shubhati, n'olwekyo ku nsonga y'okuba nti omusajja aba yeekoze eki, aba talina musango ku nsonga eyo olw'okwefaananyiriza okwo kuba kwabaddewo kuba teyakigenderedde. Bikhilaafi zaani, okwawukanako n'omwenzi, kuba ye aba agenderedde, bateesa n'okuteesa nti tugende mu loogi gundi oba jangu ewaka n'essaawa ne buli kimu, omwami n'omukyala. Lianna zina alaaqata muharraman waadiha alhuruma, kubanga obwenzi kikolwa kibi nnyo kimanyikiddwa era n'obubi bwakyo olwedde bumanyikiddwa n'obujulizi obukirambika weebuli. So muakhidhun bifi'lihi, omuntu akwatibwa era avunaanibwa olw'ekikolwa ekyo. Fala yatarattabu ala wat'i shubhati ma yatarattabu ala zina min ithmin wa haddin. Kati ate oli aba yakikoze olw'okwefaananyiriza takituusibwako, talina haddi gy'afuna wadde okubeera nti afuna tartiibu oba ta'ziilu yonna wadde okunenyezebwa. Ng'ate oli era n'ezzambi talifuna, kubanga ate oli ow'obwenzi ye byonna abifuna, ezzambi wamu ne haddi byonna aba alina okuba nga ezzambi alyebagadde n'afuna n'abeera ng'akoze omusango n'aba nga alina okuvunaanibwa mu kutuusibwako haddi. Lima ruwiya an Aishata radiyallahu anha, olwa hadithi eyaleetebwa ng'egibwa ku maama w'abakkiriza Aisha, Allah aseme ku ye, yagamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qaala, omubaka sallallahu alayhi wasallama ayogera n'agamba nti idra'ul huduuda anil muslimiina mastata'tum, yagamba nti mwewaze oba mutaase, mwetegereze nnyo, mutaase abasiraamu okubanga mubatuusaako haddi. Mwetegereze nnyo abasiraamu, mutaase abasiraamu kubanga mubatuusaako haddi, mastata'tum, okusinziira ku busobozi bwammwe. Amakulu omuntu si kirungi kubanga tumusaako ki, tumutuusaako haddi okujjako nga tumaze okwetegereza era nitwekenneenya nnyo. Tomala gagamba nti gundi yeebase ku mukyala gundi akimanyi nti mufumbo, lwaki yakoze bw'ati, bamutuuseeko haddi. Nedda, obusiraamu bwetegereza nnyo, era kinsonga lwaki omuntu oyo tatuusibwako ki, tatuusibwako buzibu. Watarattaba ala hadha alla ya'khudha waladu shubha ahkama waladu zina, era ekiddirira ku nsonga eyo alla yu'khadha waladu shubha ahkama waladu zina, kwe kuba nti omwana ono azaaliddwa mu kwefaanaanyirizibwa okubaddewo wakati w'omwami n'omukyala, kwe kuba nti omwana oyo tetugenda kumubalanga mwana wa bwenzi munnamula, tagenda kubanga mwana wa bwenzi munnamula. Nkakasa nga ennamula z'omwana ow'obwenzi zaategeerekeka we twali tumwogerako. Ebigambo ebyo nno nga bwe tubyogedde ojja kubisanga mu Sunanu Tirmidhi fi kitaabil huduudi, ekitabo kya Sunanu ekya hadithi, ng'ayogera ku bibonerezo ebiweebwa abantu. Bibaabi daru'ul huduuda, mu mulyango gw'okuba nga twesambisa n'okwewaza n'okutaasa n'okwekenneenya, wamu nga kutaasa abantu okuba kutuusaako ebibonerezo mu mbeera nga tusooka okuba nga twekenneenya nga bwe tugambye. Oyo nno ye mwana gwe bayita waladu shibha oba waladu zina. Tumulabye enjawulo ye wakati w'omwana ow'obwenzi n'omwana oyo abeera atankani, amakulu omwana abeera maama we, nga waaliwo okwefaanaanyiriza wakati wa kitaawe n'omukyala eyali ewaka. N'olwekyo al-matrab nagambye alfaruqu bayina waladu zina wallaqiitu, tugenze ku njawulo wakati w'omwana ow'obwenzi n'omwana alondeddwa. Allaqiitu yaani, omwana alondeddwa yaani, agambye nti arrafahu lkasaani, omumanyi ayitibwa Kasaani yamuleeta n'agamba nti huwa ismu litifli, yerinnya lye tuyita omwana almafquudu abeera abuze, wahuwa almulaqqa au tifli almaakhudhu walmarfuu aadatu, ye mwana oyo gwe tubeera tulonze oba gwe tusisinkanye mu makubo
oba gwe tuba tulonze ne tubeera nga tumutwala okusinziira nga mu mbeera bwe zibeera ez'abantu nga bwe kimanyikiddwa mu mbeera z'abantu. Imaamu akyogedde ye mmanyi ayitibwa Kasaani ng'akyogera mu kitabu kye kiyitibwa Badaa'i es-Sanaa'i mujalladu gwa 6 safha ya 197. Waqiila era kigambibwa amakulu abalala bagamba anna laqiita nti mazima ddala omwana kibayita omulonde tifulu la yu'rafu nasabuhu wala riqihi ye mwana riquhu ye mwana atamanyikiddwa lulyo lwe oba musaayi gwe oba bakika kye mwava wala riquhu wadde okumanya nti oba omwana ono omuddu nti yava mu kisibo ky'abaddu abamu oba nobitha oba omwana oyo nga yasuulibwa au dhalla oba nga omwana oyo yabula. Ebyo nabikunnyonnyola ye mmanyi ayitibwa Al-Bayhuuti mu kitabu ekiyitibwa Kashaful Qannaa'i mujalladu gwa 3 safha ya 434. Wa arrafahu Ibn Arafa omumanyi ayitibwa Ibn Arafa naye bw'atyo n'abeera ng'ensonga eyo yayogerako ayitibwa Ar-Rasaa' sharhu Huduud Ibn Arafa. Ar-Rasaa' ono nno mumanyi linnya lya muwandiisi wa kitabo nga annyonnyola ekitabo ekitibwa sharhu Huduud Ibn Arafa ng'ayo annyonnyola ekitabo ekyo ekyali kikwatagana ku penalties mujalladu safha yali ya 565. Yagamba nti saghiru adamiyun ye mwana omuto ye mwana Adamu omuto lam yu'lam abawaahu wala riquhu nga tamanyikiddwa bakadde be wadde okumanya oba muddu oba si oba tali muddu amakulu oba waaboobwe. Waqaala al-Qaraafi ayogera omumanyi ayitibwa Qaraafi wa huwa Shihabuddin Ahmad bun Idris al-Qaraafi ng'ayogera mu kitabo kye kiyitibwa Adh-Dhakhira ekyatahaqqaqibwa musajja oba omumanyi ayitibwa Muhammad Hajiyi agamba nti ismu litifli lyerinnya ly'omwana omuto alladhi yujadu matruhan abasangiddwa nga ali abandoned oba nga asuuliddwa gwe bayita laqiitu. Wajaa fi mughni al-muhtaaj era ensonga eyo yajja mu kitabo ekya al-Mughni al-Muhtaaj ekya Ash-Sharbiniyi Mughni al-Muhtaaj mujalladu gwa 2 safha ya 540. Yagamba nti al-laqiitu huwa saghirun mambuudhun gwe bayita omwana omulonde eyo yabeera asuuliddwa fi shari'i ng'asuuliddwa ku kkubo au masjidin oba ng'asuuliddwa ku muzikiti kuba abamu bamanyi basuula mu masinzizo abala ku makubo wa nahawi dhalika n'ebifo ebifaananako bwe bityo. La kaafila lahu ma'lumun tewali muntu yenna akakasibwa nti yamulabirira walau mumayyizu lihajatihi ila ta'ahudi newankubadde ng'omwana oyo asobola okufunibwa ng'alina kyategeerako ku ekyo kyayinza okuba ng'akyeyeetaaga so ng'ayinza okusangibwa ng'asuuliddwa busuulibwa oba ng'alondeddwa mu makubo. However, wano waffe mu Uganda tukimanyi bulungi nti waliwo bannaffe abatigira abaana obwana obusanga mu kibuga ku nguudo obudde we buziba tomanya gye babulira so abo tewinza kugamba nti baana basuule busuuzi oluusi babaako ne banyina ababantu baabwe n'ebigambo ebyo nga bwe babituleetedde tubisanze mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni. So min khilali ma sabaqa au min khilali ta'arif as-sabiqati yadhharu anna al-laqiita la yu'rafu ahluhu mu ebyo byonna bye tunnyonnyodde ebikulembedde bitulaga nti ddala mu butuufu ayitibwa omulonde y'oyo aba tamanyikiddwako bantu be wadde olulyo lwe wala nasabuhu wadde olulyo lwe mwava kubanga oyinza obutamanya bamuzaala naye ate n'omanya nti wa famire ya gundi gy'ava nolwekyo fa yakhruju bidhalika man urifa ahluhu olwo nno omwana gwe tumanya abantu be abeera avuddemu. Kadhalika man urifat ummuhu nabwe kityo man arafta ummuhu
n'oyo gw'oba otegedde maama we bi an yakuna waladu zina, kubanga bw'oba otegeera maama we n'omusanga ng'asuuliddwa, tuba tugeeza nti ate oyo mwana ayinza okuba wa bwenzi. Mathalan fala yuaddu laqitan, oyo mwana taba mulonde, kubanga olwedde omanyi omukyala eyamusudde, omanyi maama we, oyo mwana abaako n'omuntu we. Kiddamu omuntu asobola okulaba omukyala n'ajja n'asuulawo omwana n'oba nga wamulabye, tekitegeeza nti oyo omwana oba olonze mulonde. Nedda, oyo omwana oba omanyi nannyini ye ng'oteekeddwa kumunoonya. Ekirungi tulina bipulogulaamu kati ezajja nga simanyi taasa amakaago ng'abantu banoonya abantu baabwe, mutwale omulange. Wa dhahaba ad-dusuuqi, n'olwekyo omumanya ayitibwa ad-dusuuqi fi hashiyatihi, mu kitabu kye ekiyitibwa hashiyatu ad-dusuuqi. Ate dusuuqi ono mu kitabu kye ekiyitibwa ad-dusuuqi eky'omujalladu ogwokuna safha ya 124 yayogera ebigambo bino n'agamba nti ila anna atfala yuaddu mambudhan, nti omwana anna tifla yuaddu mambudhan, omwana atwalibwa okubeera nti asuuliddwa madama matruhan, omwana oyo bw'aba nga ali abandoned, kitwale nti omwana tafiiriddwako, oli n'amala gasuulaawo omwana, ye bw'agamba mu kitabo kye nti omwana oyo atwalibwa okuba nti ki mulonde. Wala yusamma laqitan, n'agamba nti omwana ayitibwa okuba nti mulonde oba atwalibwa okuba nti mwana mambudha, nkitegeeza omwana ow'obwenzi, tujja kiraba mu maaso nga bwe kijja. N'olwekyo mambudha, omwana atwalibwa okubeera nti mambudha wa bwenzi oba mwana mwende bwenzi, madama matruhan, ebbanga lyamala ng'asuuliddwa busuulibwa. Wala yusamma laqitan illa ba'da akhdhihi, era tosobola kumuyita nti oyo omwana mulonde okutuusiza ddala nga tumaze mukola ki kumugjawo. Waqiila, kigambibwa almambudhu ma wujida bifawri wa wiladatihi wallaqitu bikhilafihi, kyebagamba nti ayitibwa mambudh ma wujida bifawri wiladatihi, yo yaba asangiddwa ng'omwana initially yakazaalibwa, nga bano abakyala abazaala obwana kato n'akasuula. Wallaqitu bikhilafihi, naye ate gwe balonze obulonzi kyanjawulo. Mambudhi yaba asuuliddwa nga yakazaalibwa, naye ate laqitu yoyo omwana gwe baba balonze obulonzi ng'atambula oba bamusanze amakulu mu mbeera efaananako bw'etyo. Waqiila laqitu, kigambibwa nti gwe bayita omwana omulonde maltaqata saghiran, yoyo abeera alondeddwa nga muto ddala, fi shadaidi walbala, ng'asangiddwa mu buzibu. Omwana akasanga kali awo enjala ekaluma, tekamanyi bambi kyakkola, tekamanyi kunoonya kyakulya, naye nga baakasudde awo kakaaba n'ebisigadde ebiringa ebyo. Ebyo nno ojja bisanga mu kitabo ekiyitibwa ekya Imaamu Dusuuqi kyetwagambye kibayita hashiyatu ad-Dusuuqi. N'olwekyo wasuila al-Imaamu Maaliki amman qaala lirrajuli, Imaamu Maaliki yabuuzibwa, Malik ibn Anas yabuuzibwa ku muntu yenna aba ayise omusajja gw'aba alabye kuba bakula, n'amugamba nti owange ggwe omulonde, ya mambudh, owange ggwe omulonde. Faqaala, ye n'agamba la yu'lamu mambudh illa waladu zina, ye yagamba Imaamu Maaliki nti la ya'lamu mambudha illa waladu zina, tayinaayo gw'amanyi gwe bayita mambudh okuggyako ng'aba mwana wa bwenzi. Ekyo nno yakyogera Imaamu Maalik bakyaleetebwa Ar-Rasaa'i yakireeta fi sharhi hududi Arafa, Ibn Arafa mu kitabu ki safha ya 566 n'akinyo. Kitegeeza nti mambudh nga bwe nabagambye abamu bakitwala nti mwana wa bwenzi, bakusalira Imaamu Maaliki, naye abalala ne batugamba nti ate obwo mwana yaba asuuliddwa nga yakazaalibwa muto nnyo, muto kawere, ne bamuwawula ku mwana omulonde gw'oba osanze mu kkubo. Min huna yatabayyanu tafriqu al-fuqaha bayna al-laqit wal-mambudh wa huwa ma yutlaqu ala waladi zina. Wano okutufunamu kye tugamba nti abamanyi bayawudde wakati w'omwana gwe bayita mambudh n'omwana omulonde, ne batugamba nti mambudh ye mwana aba ayendeddwa obwenzi, omukyala yagenda n'akola obwenzi n'afuna olubuto n'azaala omwana,
bwe yamala n'amukanyuga n'amusuula. Naye ate Laqiit omwana alondeddwa ye ate oyo babasudde mu ssuule katugambe nga bamusanze bamukuba bawaabo ku mizikiti. Wayadhaharu aidan anna Laqiit a'ammu min almambuudhi mutlaqan. Era kino kitulaga nti gwe bayita mambuudhi ne Laqiit be baana abali genero enijero omwana yenna aba asuuliddwa. Naye ate mambuudhi ye twagambye bamutaddeko akakokkolizo nti ebiseera ebisinga babeera baana ba bwenzi li'annahu yashmulu waladu zina olw'ensonga nti Laqiitu yo agatta erijjeno egattibwamu omwana ow'obwenzi waman daa min ahlihi n'oyo abaabuze okuva ku bantu be. Kyo kirijjeno nti omwana asuuliddwa, omwana abuze kitegeeza ayinza okuba wa bwenzi oba si wa bwenzi oba muddu oba si muddu, amakulu kirijjeno tosobola kumanya okujjako ng'ofaindize out. Naye ate oli abeera asuuliddwa obusuulwa oyo ye atwalibwa okubeera nti mwana waaki wa bwenzi. Enjawulo y'omwana abuze n'omwana asuuliddwa byawukana. Lakin naye baadhu alfuqaha la yufarriquuna baina Laqiiti wa waladi zina. Abamu ku bamanyi bo tebaawula wakati wa mwana alondeddwa, omwana asuuliddwa n'omwana kugamba abuze obubuze. Bimaana annahu qassara maana Laqiit ala الطفل الذي طرحه أهله خوفا من الفقر أو فضيحة الزنا. Kubanga bo bakikomeka ne bakiteeka ku mwana kibayita Laqiit ne baga nti ye mwana oyo abeera abantu be gwe babeera basudde olw'ekikolwa eky'obwenzi oba omwana abaabuze ku bantu be. Bwe batyo bwe bagamba khawfa min al-faqri olw'obwavu obubeera bubayitiriddeko naddala nga ffe abali mu coronavirus n'osanga oli ng'omuntu asudde abaana be n'abatwala basudde ku parliament baluddawa. Qala Ibn Abidina ayogera Ibn Abidina nga agamba ye agambye nti Ibn Abidina Muhammad Aminu ashahiru bi Ibn Abidina atugamba ebigambo bino agamba nti innahu ismun li hayyi mawludin. Agamba nti erinnya eryo lye bayita Laqiitu lyerinnya libawa ekintu kyonna ekiramu omakulu omuntu yenna omulamu tarahahu ahluhu ng'abantu be bamusudde khawfan min al-aila nga batya akamogo au firaari min at-tuhuma oba okudduka mu mbeera oba okudduka okunyoomebwa n'okusibwako kye twandiyise nti oba kayite kamogo nga tuhuma okuwaayirizibwa oba okusibwako okutemebwako ebigambo. Agambe nti yadharu min khilali hadha at-ta'rif bwe tutunuulira ta'arifu eyo oba definition eyo kitulaga nti qassara ma'ana Laqiit ala at-tifli alladhi tarahahu ahluhu yetulaga nti omwana yenna abantu be babeera basudde ye kyetegeeza khawfan min al-faqri olw'okutya obwavu au fadihati zina oba okutya obwenzi okubatemerera obwenzi ma annahu yumkinu an yutlaqa luqta لفظ اللقيط على الطفل الضائع الذي فقده أهله ولا يعرفه أبواه ولا يعرف أبواه. Era nga ate kitegeeza nti omwana oyo tusobola okumuyita nga omwana oba tumutwala omwana abaabuze ku bantu be oba omwana abasuuliddwa mu mbeera efaananako bwe bityo olw'okutya obwenzi olw'okutya okubatemerera obwenzi n'embeera efaananako bwetyo. Wayatafarraqu waladu zina an Laqiit bi annahu إذا ادعى شخص نسب اللقيط وانفرد بدعواه واستلحقه لحقه إن كان رجلا مسلما حرا عند عامة الفقهاء. naye ekyenjawulo ekiriwo wakati w'omwana ow'obwenzi ku mwana oyo alondeddwa obulondebwa kyekyo nti omuntu yenna bw'aba avuddeyo n'akaayanira omwana oyo omulonde gwe balonze obulonzi wanfarada bida'awaahu n'abeera nga ye yekka yaavuddeyo tewali mulala tetufunyeyo mulala. Agambye nti wastalhaqahu n'amuweebwa lahiqahu omwana oyo afuuka wuwe inkaana rajulan musliman bw'abanga omusajja oyo musiraamu hurran waaba owe si muddu inda amati alfuqaha eri abo abamanyi abasinga obungi. Amakulu omuntu oyo oluusi abeera musiraamu ng'amanyikiddwa oluusi empisa ze n'ava tumanyi musajja mufumbo kugamba taliko kamogo ekikulu tulina okwetegereza. Ate kati ekirungi ekiriwo nti ne DNA yajja olwaliro kati DNA eyamba ku bantu. Qala Ibn Qudama ayogera n'agamba nti
بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه. So abamanyi bonna tewali wayawukana ku nsonga eyo naddala singa kiba kisoboka ng'omwana oyo omuntu amukayanira tumutunulira bwe tulabira ddala nti omwana oyo ateekeddwa kubanga wuwe. Ekyo nno jakisanga mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni ekya fiqhu. N'olwekyo omujalladu gujja kuba gwa 8 safu okuva ku eya 167. Wal-Qarafi era ne mu Qarafi jakisanga mu kitabo ekiyitibwa Adh-Dhakhiratu omujalladu ogw'omwenda safha ya 135. Wan-Nawawi n'eri Imaamu Nawawi Abu Zakariya Yahya bun Sharafi an-Nawawi era nakyo jakisangayo mu kitabo kye Rawdatu Talibina ne Rawdatu Talibina nayo ojja kubanga okisangayo n'ebisigadde bwe bityo. N'olwekyo embeera zeezo n'agamba nti nulakhis waqala al-Ghazali tukatulayo Imaamu al-Ghazali ye kyagamba rahmatullahi alayhi n'agamba nti idha dhahara insan wa za'ama annahu waliduhu ma'nahu walidu laqit. Agamba nti omuntu yenna singa avaayo n'agamba nti omwana oyo wuwe oyo mwana alondeddwa agamba nti ulhiqa bimujarradi da'wa oyo omwana amuweebwa oluvannyuma lw'okubanga avuddeyo n'akola ki n'aclaiminga. N'agamba nti idh la munazi' singa tetufunayo muntu yenna aba avuddeyo kugamba nti nange wange amakulu ne bavaayo ab'enjawulo nga lwemu agamba wuwe. Wa iqamatul bayyinati ala nasabi asirin kubanga mazima okunoonya olulyo lw'omuntu si kyangu kizibu. Bikhilaafi waladi zina la yustalhaq okwawukanako ate n'omwana ow'obwenzi ye tukimanya bumanya nti mwana wa mukazi tabaako nannyini ye. Ekyo nno ekitabo ojja bisanga ebyo Imaamu al-Ghazali wa huwa Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali ojja kumusanga mu kitabo ekiyitibwa Al-Wasitu fil Madhhabi ojja kiyita Al-Wasitu fil Madhhabi mwe yakinnyonnyolera. Naam, nulakhisu mimma sabaqa ila anna al-laqita wa in kana majhulu an-nasab. Olwo nno tulabye mu byonna bye tulabye kigambibwa nti omwana ono aba alondeddwa oba omwana omulonde yenna wa in kana majhulu an-nasabi newankubadde nga tetumanyi bantu be illa anna al-asla fihi as-salama wabula kyetuba tumanyi kyokka ekisinga kyetumanyi ku ye omwana tetusobola gamba nti wabwenzi bamutemerako kino ba kino kuba tetumanyi tumutwala okuba nti mwana yabuze okuva mu maka ameesimbu aga bufumbo obutuufu era mwana tetulina kabi konna ketuba oba kintu kyonna kibi kiyinza kumuteekako. Wa annahu ibn shar'iyyi era tumutwala okuba nti mwana wa mateeka matuufu mimma sabaqa ku ebyo bye tulabye ebyo bikulembedde. Malam yathbutu annahu ibnu zina ebbanga litumala nga tufunyeyo na bujulizi kukakasa nti mwana wa buki wa bwenzi. Watarattabu ala hadha anna alla yu'khadha al-laqita ahkama waladi zina era ne ku nsonga eyo tetusobola kugamba nti wayatarattabu ala hadha anna alla yu'khadha al-laqita ahkama waladi zina tetusobola kumuwa mateeka ge gamu gennyini agalamula omwana ow'obwenzi malam yathbutu annahu waladu zina ebbanga litumala nga tufunye bujulizi nti mwana wa bwenzi. N'olwekyo nnyinza okuwa ekyekizampo wano nze nali nkirabyeko nina mukwano gwange omu Allah amusaasire manyi nti akyaliyo yali avuga piki musajja wa boda naye yalina abaana bikyana kyekiwala kyali kikuze ng'atandise kukituma ku dduuka oli yajja n'amubba n'amutwala. Omuntu oyo asobola okubba omwana naye ono yayitiriza nnyo okunoonya omwana yajja nanneebuuzaako ne muwulira salatul istikhara bwe bagisaala n'agisaala n'agamba nti mu butuufu amazima amatuufu eswala eyo ngisaala buli lunaku nga nsaba Allah ndaga omwana wange naye buli kiro mmulota omwana nga mulaba gyali azannya naye ng'alina waali simanyiiwo nekati ne buli guno n'essaawa zino tamulabanga. Olwaleero tuli mu mwaka omwana yabula mu mwaka around 2016 omwaka 2016 olwali tuli mu 2020 kumpi myaka 4 miramba talabanga mwana. So omuntu eyamubba ayinza okuba nga yamubba naye bwe yawulira nga bamunoonya n'abaako we yamusuula niwe babaawo abantu abamulonda ekyo nakyo kisoboka. Kati abamulonze mutwale kuba nti mwana waki wa halali kubanga yawulira ddala ku bufumbo bwa halali oli yawawa mukyala we n'amuzaalamu omwana naye oli najja n'amubba n'amutwala mu mbeera efaanako bwe tutyo bava gambye nti omwana oyo bw'omulonda
toyanguyira kumutemako bigambo nti abaana babalonda bayenda mwende maama we n'amusuula. Falaqitu majhulu li abawaini, omwana yenna abalondeddwa yabatamanyikiddwako bakadde be maama we ne kitaawe. Amma waladu zina, naye ate omwana ow'obwenzi fa ummuhu ma'rufa, ye maama we abamanyikiddwa. Wa amma abuhu fala yulzam min ma'rifatihi agama intisabihi ilayhi shar'an. Agambye nti naye ate kitaawe tekitukakatako okumumanya, kubanga olwedde tetumutegedde nti mwana wa bwenzi, kasita tutegeera maama we kiba kitumalira. La yalzamu ma'rifati abihi, taata we tekitukakasako kubeera nga tumumanya intisabihi ilayhi shar'an, kubanga tetusobola kumumuwa nga tumuwa amateeka ga ddiini, olw'ensonga nti aba yamenya amateeka ag'eddiini. Kyeva olaba nti omwana oyo aba tateekeddwa kumukola ki, kuba nti amuweebwa. Oyo nno ye mwana gwe tulabye, omwana abalondeddwa oba omwana abasuuliddwa. Tugenda kusoma ku mwana omulala, enjawulo wakati w'omwana ow'obwenzi wa waladul ightisab n'omwana azaaliddwa ng'omukazi bakutte mukwate, giyite defilement oba rape. Omukyala simanyi musobola okubyawula mmwe, waliwo kye bayita okurepinga n'okudefilinga, naye katukitwale nti omukazi oba atuuse okuzaala oba ddala ng'atuuse okuzaala, oba mwana muwala myaka 13 oba mwaka 9, kuba tugaba omwana ow'omwenda aba asobola okufuna olubuto. N'olwekyo singa omukyala aba akwatiddwa bukwatibwa n'aba nga omusajja bamukutte ne bamuwa olubuto, omwana oyo gwazadde alamulwa atya? Tujja kubitunula. Agambye nti waladul ightisab, omwana yenna azaaliddwa ng'omukyala bakutte mukwate, huwa waladu zina, abeera mwana wa bwenzi. Wanatijun an alaqati ghayra shar'iyya, era omwana oyo abazzeewo mu mbeera y'okuba ntazze makubo matuufu ag'amateeka g'eddiini ey'Obusiraamu. Illa anna zawjata takunu mukriha ala zina, wabula ekyenjawulo ekibaamu nti omukyala aba yakakiddwa bukakibwa okuba nga akolebwako obwenzi nga teyeeyagalidde. N'olwekyo faltarfiu al-ithm ani zawja, omukyala oyo aba talina musango, fahiya ghayra muakhidhatun fi dhalika, olwo omukyala tayinza kubanga avunaanibwa ku nsonga efaananako bwetyo. Fal-ightisabu mufariqu zina, awo nno okukwata omukyala kiba kyawukanye n'obwenzi n'okwenda ku mukyala. Wadhalika li anna jarimata zina la takunu illa an tariqati wa ikhtiyari min almar'ati fi lghalibi, olw'ensonga nti obwenzi bwo bujjawo nga waliwo okusiima n'okwagala n'okusalawo wakati w'ababiri, wakati w'omwami n'omukyala, n'okusingira ddala ku sayidi y'omukyala. Kuba omukyala bw'aba takkiriza, omwami si kyangu kubanga akola bwenzi, naye omukyala buli lwayanguyiriza omusajja n'obwenzi kyangu nnyo kubanga bugwawo. Bilaks al-ightisabi, ate ekyo ekyennyume ky'okukola ki, ky'okukwata omukyala, kubanga omukyala ye aba takoze eki, omusajja wano yakaka omukyala ng'omukyala tayagala. Amakulu ng'omukyala bamusanze, nga bw'olaba entalo bwe zijjawo, bakyala badduka kwekweka, agasajja gye gasanga eyo, oba aboononefu agayaya ganyuga enjaga, omukyala abadde ogumwala mutunye ku dduuka ne gamukwata, n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Falmaratu fihi mukraha la dhamba laha, omukyala ku nsonga eyo mwana wattu aba akakiddwa akaboozi, omukwano nga tabyeyagalidde wadde okubyesiimira. Yaqulu al-Qardawi, ayogera Imam al-Qardawi, twagambye nti huwa abi Yusuf al-Qardawi min hadi al-Islam, ekitabo kyakiyitibwa hadi al-Islam, agamba nti inna al-mar'ata al-mughtasiba, mazima ddala omukyala yenna abakwatiddwa obukwatibwa, allati badhalat juhdaha fi al-muqawamati li haula'i al-uluj wa amthalihim, oyo abeera agezezzaako nnyo okulaba nga yeerwanako okweggyako agasajja ago agoononefu gannakigwanyizi. La dhamba laha li annaha mukriha, omukyalo oyo taba na mutawaana era tavunaanibwa olw'ensonga nti teyeeyagalidde akakiddwa bukakibwa. Walmukrahu marfu'u dhanbuhu fi lkufri alladhi huwa ashaddu min az-zina, n'olwekyo omuntu yenna akakiddwa okukola ekintu yaggyibwako omusango
oba ku kikolwa kyonna ky'aba akoze eky'obwononefu oba obukafiiri bwonna oba bw'aba akoze bumuggyibwako okusingira naddala ashaddu mina zina, naddala ekyo ekikulu kiba ekinene nnyo n'okusinga obwenzi. Kama qaala Allahu ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, okuggyako oyo abaakakiddwa naye ng'omutima gwe mutebenkevu n'obukkiriza bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Kyaba agamba eyo no aya ekyakusangibwa mu suratu Nahal aya ya 16. N'agamba nti waqad qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga ye agamba nti wudi'a an ummati al-khata'u wan-nisyani wa mastukrihu alayhi, abantu b'ekibiina kyange basonyiyibwa ku nsobi ze babeera bakoze nga bazikoze mu butanwa, wan-nisyani n'okwerabira, wa mastukrihu alayhi n'okwekyo kye babeera bakoze nga bakakiddwa bukakibwa si kusalawo kwabwe wadde okweyagalira. Bal inna al-mar'ati al-mughtasiba, wabula ate omukyala yenna abeera akwatiddwa obukwatibwa, allati waqa'ati farisatun, oyo abeera agudde n'afoolinga victim, oba abeera agudde mu ggabo, oba abeera agudde mu mikono gy'abo aboononefu abafunye omunyama gwabwe. N'agamba nti ma'jurun fi sabriha, omukyalo oyo asasulwa Allah tabarakahu wa ta'ala amuwa amusasulamu ekirungi oba ebirungi mu lw'obugumiikiriza bwe ala hadha albala, olw'ekigezo ekyo ky'abamuleetedde. idh hiya ihtabasat ma naalaha min al-adha inda Allahi azza wa jalla, olw'ensonga nti ekyo kyonna ky'aba afunye mwana wattu asigala yeekuumye eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'asigala nga yeesize Allah tabarakahu wa ta'ala mukama we kwekyo ekiba kimutuusiddwako. Faqad qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ma yusibu al-muslimu min nasabin, omusiraamu yenna tasobola kufuna kutokyalingibwa kwonna, kiyite executions zonna, tasobola kufuna buzibu bwonna bw'aba afunye, wala wasbin, wadde ekirwadde kyonna bakya koloniko, obulwadde bwonna babafunye nga tebuwona nga kansa oba akafuba oba obulwadde bwonna obuyinza okumalako emirembe oba ensimbu, wala hammun wala ghammun, wadde okufuna ekizibu kyonna kyaba amanyi, wala ghammun, wadde ekyo kyonna ekiba kimuguddeko nga takimanyi, hatta shawkatin yushakuha, wadde eriggwa eriyinza okuba nga limufumise mu kkubo, kubanga totambula ng'oliraba, wabula ogenda okulaba akagero kakubye buta ne kayiika omusaayi, oba n'ogwa ku kicupa ne kikusala, oba n'ogwa ku liggwa ne likusala, naye olw'obugumiikiriza bwe, illa kaffara Allahu biha min khataayahu, okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo olw'obugumiikiriza bw'aba alina tasobola kubanga tayinza kubutamusonyiwa kumuggyako agamu ku mazambi g'aba akoze. Eyo hadithi eri mu sahihi Bukhari, anaaba yagadde okubanga ogifuna hadithi ojja kugisangayo mu sahihi Bukhari mu kitabul marda, babu ma jaa fi kafarati al-marad, mwekyo mu mulyango gwogera nti ku mutango gw'obulwadde. N'agamba nti fawaladu al-ightisabi la faruqa baynahu wa bayna waladi zina min haythu ma yata'allaqu biwaladi zina min al-hukmi aw min al-ahkami fayu'khadhu al-waladu an-natiju an al-ightisabi ahkama waladi zina. N'olwekyo agambye nti omwana yenna abafuniddwa mu mbeera y'okuba nti omukyala akwatiddwa bukwatibwa talina nnyo njawulo wakati we na mwana w'omukyala ow'obwenzi, lwakuba nti ekyenjawulo kiri kimu tukirabye, obwenzi buba ku sayidi emu, wa musajja oli eyakakase omukyala ono akaboozi n'amukwata. N'olwekyo ennamula z'oyo omwana agenda okuva nga azaaliddwa zisigala ze zimu ng'ez'omwana ow'obwenzi, fayakhudhu waladu natiju an al-ightisabi ahkama waladi zina, oyo omwana naye atwala ennamula ze zimu. Tetusobola kugamba nti kitaawe ye ng'ovaayo otya ng'ogamba nti nze namukwata, nze namuzinduki, ate agasajja tegalina mpisa gyegali eyo agoononefu agasobola okuvaayo ne kuba ku TV nti oyo omwana wange era maama we namusangiriza mu kafunda
namukwata olabye embeera efaanako bwetyo olwokuba nti ensi ejjudde obwononefu tekisobola kubanga tekivaayo kwogera bigambo bifaanako bwe bityo. Wabillahi at-tawfiq. Bannange abakwata abakyala ensonga eyo nkyamu. Nkimanyi nti bannange ekibonerezo ekyo kinene era ekintu ekyo omuntu singa aba akwatiddwa mu mbeera efaanako bwetyo abo bagwa mu aya egamba nti walladhina yas'auna fil ardi fasadan, n'abo abasaasaanya obwononefu mu nsi an yuqattalu aw yusallabu, bakuttibwa oba okubambibwa ku misaalaba mu mbeera efaanako bwetyo. So n'olwekyo amazambi tugeewale, tuleme okukola ebintu ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba olaba ng'omukyala wandiyagadde oliweteekateeka mu mukwata bukwasi, genda omusabe ewaabwe bamukuwe, kyekisingako obulungi kubanga tebagoba. Allah ye yakugamba gwe bw'olaba ng'omukyala akulungiyidde mu kifo eky'okumukwata, kale oba tolina busobozi bunaamulabirira, genda bakusondere, genda mu mawanika g'obusiraamu bakuwe ssente. Funayo abantu b'oyagala basobola okuyamba kukuwa obusobozi okusobola okuwasa omukyala oyo oleme kugwa mu zambi lya bwenzi naye, kubanga ekinaddirira abamu tukikola nga tulowooza kikoma kuno ku nsi, naye yawmul qiyama ogenda kusasula ate naawe kyoba oleese mu famire yo kiba kinene, kuba naawe ne bw'olifuna mwana n'owuwo tebali kimukola ne bwaliba muzzukulu wo wakasanvu. Wabillahi tawfiq. Tujja kuddako kubanga tulaba hukumu ejihadhi waladu zina. Tujja kutunuulira abafa omwana ono omukyala gwe baba bakutte, omwana oyo omukyala oyo singa asalawo okumugyamu n'akola abortion, obusiraamu bwe kiramulako butya? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.